bw'omu ndongo butambudde butya Biswanka? Abakugatta kuyiriba. Bwatandikirawo olw'endongo akuwuliriza yakasooka okukuwulira. Ku metro. Okutandika oyimba ntandise mu 2023. 2023. Mu mwezi ogw'omusanvu nga gugwaka. Esebo. So kitegeeza oli muyimbi wa mwaka mulamba guwera oba tegunnawera? Tegunnaba myezi nga musanvu gy'oba. Okay. Olugendo lutandikira wa? Yeri gye tulengera Fangoni. Fangoni soldier. Okay. Yes boss. Nyimba mmeka kati? So nyimba sofa n'enyimba eziryawo tulozanga mukaaga bwe watyawo. Okay. Bwe watyo. So akuwuliriza agala tegere Biswanka okuva wa alien waddawa? Kuba allegations aliwo nti ofunye ono ofunye ni ofunye ono. Nasigala byange. So tewali muntu abadde manager wo? Siba ngona manager era Segomba. Segomba manager. Ogenda kivuga we kati eri manager. Banga we mpulira kubayimbe ababaddeko ne ba manager ebisere bisinga babeera munta. Ya. Uwira mbu biki ajja nakugamba mbu ngenda kuwa emmotoka ebintu bwe bityo nakubisa nakukwatako ebintu byo either nga social media platforms of which nazeddiza tinemuba mufunye obuzibu mutuukana taniko okugamba waye nakuwa emmotoka yange biki n'abitwala oba oli anoddayo ku zero. So osalawo n'ogamba kati kankube aso yange oba ntandise nakabayisikolo nakeeko. So Mono Avenue abadde akolangani kuba video zosembye okuta ku video kubaddeko ekigambo Mono Avenue abadde akolangani? Just oyo akwata firimu oba akwata firimu ne video akwata yankonakaawo nangamba njagala nkukolere ku video brand yange nti Mono Avenue Films werabikira mu Oluyimba oba ongattako cause ayina n'abayimbi abamu beyatuukirira ng'abasaba bakwatirira nze yasooka omuwa chance weyakwata ng'era abayimbi abamu abatuukirira n'abakubira nti omu ye virota yamukubirako ko nga mugamba oba ye njagala nkukwata video namubuuza okuttewoza abayimbi ki yamulaga yange. So go ali example. Okay. So mumbeera wetu. So tabadde manager obyabadde agamba nti manager booking n'ebisigadde. Oyo comedy just nti musajja wange struggling okubeera star. Okay. So kati bayina kweripa kuba star nasobola omanyika. Bangi bamutegedde nga bamutegedde ku Biswanka. Nizo banga sina linnya lya kibinnyo nengera ettono lye ninawoko yayo musingako Nsonga limugaseeko. Okay. So nkoli mutuufu olinga DJ bwontukana njogera kwagala kukola ku stabuli sawa. Bwontukano. Nizo banga eryabisi yakabinnyo biri ebimalayo wabula ate nga doli mugattako okusinziira ku level paali. So kyekiddako after oyo akuba kati ndaba temukyali wamu temukyatambula mukyakwatagana? Oyo mugambe nali muyambako kati enkolagana yaweddewo. Kale kubanga nti omuntu ogezaako okuwalirira ebintu by'otakoleredde ng'osibako omuntu amatu g'embuzi weewaliriza naawe kennyini weewa kyotali ekiki ebintu nga tobikoleredde wabula ate ng'owuddiisa abantu basirabawo kawaani. Kale ku kyenda katonze munametu ye Biswanka amanya amatufu gwani? Bampita Biswanka Derek. Biswanka musajja yeddira endiga. Enzaalo y'emityana? Mubende. Jagamba mubende Kasanda Mubende. Okunzaala ate banzaalira wano Mundeeba. Mundeeba wali waffe. Mundeeba kuleerwe. Era bitundu byawo tonatuukayo wansi ku ttaala bikiki. Kale ndoza Xclusive nga tufune Oluyimba lwa Biswanka olupya tukomwe tufune ku masimu tulabe n'abayimba mutoni nagamba olabata boyimbira mweno so bwe bityo bweba. Okay. N'omuntu yenna abali wasokuwa ekigambo mubadde gwe tokisuubira n'akikuwa. Ekikola. Ani yakoze audio? Bamwita producer Shidi Beats. Ku wali eri One Love Studio. Bajita One Love Studio busabala kuche busabala after Luwombo. Kale tugenda kufuna esimu nga n'abakulu bano bakusoya bibuzo bisatu okuva eno n'eri tufune esimu 5 wasoka tufune esimu 5 tukute wanji tata wewe bali kusima Lesebo.
Essebo w'ekitiibwa. Mangi ebinyaanya. Kale. Kale. Asabye basabule baba. Kale simu endala 23 tukomewo wano mu studio nabo ba tusoye tulabe Metro Sebo nafe tukulamusiza taata tetuyinza kuba nako era n'oyo mugambe nti abayimbi bonna bawulira ab'amaanyi bonna bayiseko mu mikono gya bike n'awamu awo wennyini ku Metro Farm wamu nga bayita ne mu mikono gyammwe. Sebo Amanya gange nze Saalongo Bumaali watyo erungu gya Coast of Natal tuli bumukoolaasi. Muganda wange endongo n'agitambula kutya kuba kati ekintu ekyokutambuza endongo si kyangu nga gwe kennyini nga gwe weeteekamu ssente. Naye buli lw'ofunayo okumaneja endongo eba esobola okutambula kuba kati tawa ya leero olwo oluyimba lulungi naye oyinza okuba ng'olina ennyimba nnyingi naye ng'engeri y'okuzikolamu okuziteekamu okuzitambuzaamu okukolamu ebintu bingi nakyo kiyinza okukalubiza maneja we yaani kyenjagala okumanya mwatandika abantu babiri naye ate mpulira omu mwayawukana naye ate kati mutandise kwekuba nkokola naye ffe tugenda kufubanga nnyo okusaba oluyimba lwawo ku Metro Farm kuba bonna abakozi ba Metro Farm tibalina akatajja ku mutima owamu n'abantu bonna abakibeerako ate Metro Farm yerediyo gy'osobola okuleetako oluyimba lwo ne lutambula eggwanga lyonna buli lwowulira kuba Metro Farm ekuba mu kyalo mu kibuga owamu n'ebweru wa Uganda. Baganda bange mbagaiza bye munjagaiza 2024 Mukama Katonda abawe omukisa okubwatukanga emberenge. Ndowooza endongo nagitambuza otya nga tolina management tugitambuza era kuva ku sitaati lwakuba nti wo nayambibwako Alien nti balabe muyimbi mupya wa Alien ntambula naye era singa yali tetambule sandigizaako oluyimba lwakubiri. Sebo gwasembyeyo tufune wano webale kusiima nze kwendi ku Metro FM omukulu Biswanka wangi bosi wange webale kuyimba muganda wange webale kusiima papa sebo nze zikiriye mu Uganda omuyimbi w'eggwanga ndinda kwerono gyentumbulira omukulu era nebaza omukulu akundeetedde n'okutuleetera ffenna kukakasa endongo zoyimba sebo akukalubiza gwokubira essimu muganda gy'abatoloka akolabo oba edikenzo oba sheba oba biki nga akuwa stress. Nze ng'omuntu sikiriza nnyo mu kyakunoonya muyimbi nti akwekolabo kuba basinga nti okubira omuntu okumuwa kolabo aba asuubira nti agenda muwa iti oba ebiseera ebisinga tugeze akusingako amaanyi munoosubira egenda kuwanika nnyo. Nze nzikiriza mu kyokola olulwo nga gwe kubanga oba olina kuyimirira gwe wekka. Kati kya studio sinayo gye nali nkolera ebiyimba nendulekayo nga Biswanka, okay, this goes to you. Wawootuuka mu ndongo n'owulira ku myezi gy'obala omusanvu sofa gy'ogamba n'ogamba naye singa singa mbireka n'embivaako ng'owulira ddala byo bikalubyemu binyuma kubanga bwenzijukiramu nga bwe nali nga sinnatandika kuyimba byali biralamuko ng'ate bimenya nnyo so kati bino ate byo biweevumuuko zo nabyo birimu ebikaluba n'abantu bagamba like bagamba oli muto but weesuddiyamu koko nnyo like mu ndongo si mu myaka weesuddiyamu ko abantu abamu bazaalawa nnyo 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 bateeka nnyo nnyo wansi ekyo kikuteekawa alina hiti kale mbeera ddaba nga abantu bagamba oyisaayisaamu omukulu wa sayidi zeeri egaali ng'oli ku live zo Alien obeera gimuyisaamu ku TikTok ntya abantu banyonye kuba bo tebategeera babitegeera babe basinga ngamba Biswanka nze kankuwa ekisembale kuba kale tetulina abantu mu bigambo byayogera oba Alien yakuwanikamu kawo ne Nsonga sebe bweziti oba
Zisubizanga mugalera mu respect. Nga papa so nga papa atandikira Oluyimba just nti omwana alina ne waba waka gokimanyi ne waka muzadde waso okugamba nkugobye genda olusi ngobe fujjo omuntu alisogenda olaba film bibanda awo wenyini biswanka ensonga muzadde waso okugamba ensonga ezigambibwa kuba nti ezakujje wa alien zaali za mukyala boogera mu studio biso eno munu agamba wayisa mu mukyala we wali omukutudde olwajja okulaba mukyala we oluguudo n'olugendako munu asola mu bavijje Oshegera tibano bavijja abali mazola analine mu kyalo eri nga mpulira vijje jingo munu namutegera amaze kumukubira so ensonga zete zani nyumi kwogerwako wano kubanga oli mwogere kazanyikirizi wabuki wabusinga abogerera aya basi ne byali ayogera mu kamera nagatta bigato kitegeera nenga naye kenyini amazima agamanya anonya kawulire ku training abamumanye kale akufuna agenda akuba ku namba ki era ani akuyambako oba namba kikuba ku kufuna tuveyo abanonya biswango mfuna ku 0700 0700 5 7 jidem otuse ku biswanka manager weke nyini 07 0700 5 7 kale tukuyanziza biswanka webale kuyitirawo ango gwasinze gwampadde omukisa obulako ku radio